muje baliko manager muwangalira kansubire muri bulungi olunaku lwolwaliro ngenda kubalaga process gy'oyitamu ngo applyinga ku student visa eya America. Njagala tugende mpola mpola. Webanga video eno tojagala gisindikire omuntu gw'olowooza ayagala okubeera nga agira ku gundi ku student visa ey'omu America. Tugende maaso. Genda ku Google yo oteekemu university obugambo nga butono nnyo ate. Oteekemu ekyo ekigambo ngenda teekawo ne linki yaki yeno university. University eno eya the University of Southern Mississippi. Kino ino kiri muki mu America oba kitegeera Southern Mississippi. Genda waneene wasooka koonawo. Wonookonawo ogenda kugenda ku page efaanana bw'eti. Ogiraba yino page kansubire ffenna tugiraba bulungi. Yes. Eno page efaanana bw'eti. Kati kweno kuliko ewagamba apply oba request information. Kati gwe bw'obanga oyagala genda wano ku apply. Wogenda ku apply genda waneeno woba oli undergraduate oba graduate apply graduate waliwo waneeno ba undergraduate kati wembanga nze nkoonyeemu waneeno wagenda kundeetera waneeno oyagala genda nga international oba oli mu Mississippi oba okitegeera kati nga ffe oli Uganda oli Dubai oli wawonawona ng'oli outside you are international undergraduate applicant koona waawo wonookonawo genda mu kifo bwekiti oba okitegeera ogenda wano bwe wati oba okiraba kati wogenda waneeno request information ng'onyigawo wonoonyigawo ogenda ku page efaanana bweti though it is really words they are small ones oba okitegeera waawo ndowooza mulaba saagala nnyo genda mu process nti egundi egenda kubeera mpanvu nnyo oba okitegedde video naye nabijjuzaamu katugende mu maaso gwe bijjuzeemu olabe kati nze kankulage nze nga mbijjuzaamu ku page eno nabijjuzaamu bwe nti erinnya lyange neeteekamu erisooka neeteekamu Sematimba neeteekamu preferred first name neeteekawo Peter oba okitegeera neeteekawo ennamba y'essimu teweerabira ennamba y'essimu erina okuba ng'ekubibwako ng'era koodi etandisa +256 wonna wooliteekako koodi babeere nga basobola okukubira oba oli mu Dubai nga basobola okukola ki okukubira wano bagenda kugamba I give permission to the University of Southern Mississippi to send me important updates via text a message gwe standard message charges applies kati nga goyinza okugaana n'ogamba toyagala oba okitegedde osobola ogamba no kubanga baba nga bagenda kucharge ng'oyisobola ogamba no oba okitegeera oba si kyekyo osobola ogamba yes it depends on what you want kati wojja waneeno ne bagamba due to possible email deliverability issues please provide kanjongeze nako tulabe bulungi fenna please provide a personal email address and not an email address that is affiliated with your school. Teekawo gundi eno email yo eyiyo eri personal nti in case nga bakuweereza message osobola okuba ng'okola ng'ofuna email gy'ogenda okulaba nti email eyo ogenda kuba ng'ogimonitoringa bulungi oba kitegeera kansubire tuli maaso tugenda kati teeka wano date of birth yo date of birth eri mu passport yo gy'oba oteekamu kansubire tuli bulungi waleero bakubuuza did your parents or grandparents graduate from Southern Mississippi? Of course kyendowooza nedda mpozi nga bagraduatingiramu abange nedda kati nengamba nno one bagamba are you either an active duty member or veteran in USA? Of course sisuubira nti gwandaba wali ogenzeeyo gamba nedda wali oba participatinzeeyo kati one bagamba anticipated campus gwe nga gweyagala ku campus gwolowooza nga gwe wona ogenda wano ku online muganda wange bajja kuwa online course genda waneeno gwayagala okutambula mu America teeka waneeno ku golf park oba waneeno ku gundi oba okitegedde oba oyagala ku golf park osobola ogamba golf park oba oyagala ku Halsburg teekawo house park tugende maaso oba gamba waneeno anticipated type of student genda wano okwatewo waneeno oli international fresher kati simanyi
wobanga ova ku university endala ng'odda ku ndala obeera nga international transfer nga kangezo obadde ku gundi university oba ya Germany biki osobola okuba nga oli transferred n'ogendayo naye gwandaba ebiseera ebisinga I think oyinza okuba oli fresher kati osobola ogamba international fresher man student ng'okoonawo kati wano bagenda kugamba anticipated start time gw'oyagala kutandika ddi wano n'okoonawo bagenda kulaga oyagala tandika mu spring oyagala tandika mu summer oyagala tandika ddi okitegeera oteekewo n'omwaka ki gw'oyagala oba 2028 ng'oteekawo anyway tugende maaso kati wano bagenda kulaga wano bagenda kugamba anticipated kati kiri ekigambo gundi gye twagambye majors oyagala genda muki gigino gyonna zonna weeziri oba okitegeera gigyo weeziri aba sayansi ababikoze bitya abaki naye nze njagala nnyo human resource management era nze ngenda teekawo human resource management gwe simanyi teekawo kyonna kyoyagala okumejaringamu ne bakugamba country of citizen waawano egundi eziriwo oziraba kati nze ndi Munnayuganda era ntaddewo ki Ugandan oba okitegeera kati tugambe submit tweyongereyo submit egenda kuba yeerolinga twala obuddebo kati kati olaba ndowooza request kati bagenda kuweereza message kweno request then oyongereza okwo kubanga nze email eyo gye mpaddeyo nfu oba okitegedde kati bagamba thank you for your interest in the biki Peter please check your email at ddd for information wogenda awo then email gye bagenda okuweereza wogenda okutandikira wogenda okweyongera paka ngagwe banaye nsaba banaye twekolera ebintu byaffe nsaba weesomere nsaba ogireka nsubire no video nsaba ogiwe omuntu gwesaana nsaba ogisindikira omuntu gwegwana banaye mbaagala nnyo muwakinge video zange muzibaleyo nfune watch hours I need 4000 watch hours I love you all may God bless you